Mbaniriza nnyo mwebali kuba abalabi balungi mwebali kutuwagira ebbanga lyonna. Mutabani w'olutabaalo MP we Nakaseke Central addako Nakaseke ey'omumasekkati kitundu kino kyatemebwako nagguse dda yenze kanka capital side eno okubanga mbaweereza side eno tuyinayo mutabani w'olutabaalo Sulaimaani Jakana Nadduli. Tuyina ensonga gye tuzza okwogerako nkulu nnyo sijja kubalwisa nkanzikirize kambere nga ngenda butereevu ewa Sulaimaani Jakana Nadduli ababuuzeeko ndyoke ennyanjule omulamwa gw'olunaku olwaleero. Mu nkola emu oba endala tukakasa nti bonna omulamwa muli bwekumu. N'oli yagamba mu Bayibuli nti mazima ddala eyakeera ne yajja mu ttuntu n'oyo yasembayo mu kawerekera bazaana empeera yasigala yeemu. Kale mu nkola eyo ntiimu ne bwebanga muliwo 3 oba 50 omulimu gwe mukola gusigala gwe gumu kubanga ekiruubirirwa kya kuyamba mu nkola emu oba endala mu bye bizikirira bisobole okumanyikibwa mu Bwakabaka bw'e Buganda wamu n'eggwanga Uganda bwe tufaanagana. Kale nja kubasabanga bulijjo ng'ebigambo bye njogera nti bye bimu nti nja kubasaba mubeera abawuliza abalungi tusobole okutambula era neebaza n'abo abawa comments eziba nga zitunuulira omulamwa gwe tuba twogeddeko era n'ensanyukira kwabo abawabula newankubadde nti kyenkyabula mu kubawabula kimu nti ate risaaki ebiseera ebisinga aba mutono. Njumirwa nnyo omuntu nga oba akoze risaaki nga nawa argument addeyo emabega yeetegereze ebiseera ebisinga ekigambo kino kibategeeza nti simala gamattuka na bigambo. Omuntu yenna ng'otuuse ku ddaali okubeera kanso oba looya oteekeddwa okuba nga by'oyogera obitegeera bulungi ate era ng'obiwaako obujulizi. Kale mu nkola eyo seetaga nnyo oli alowooze nti yankutte ensobi naye amakulu nti ddayo weetegeeze before nga tonnateekawo argument. Nabwe kityo nja kubasaba tubeera bawuliza bulungi ensonga gye tugenda okuzzaako Katonda bampeera omukisa. Amazima abantu bonna abawa comments nsuubira Katonda abasaasira kuba they deserve an explanation okuva eri oyo omugenyi waffe aba gwe tuba tuleese. Mu mbeera eno nzize speed okubanga twadressing ensonga eno wiiki ng'emu eggulire lyafuluma nno lyendowooza nti nno lisaanira okubanga ate gwe ayongerayo okunnyonnyola kino lwaki kyali bwe kiti. Amagye ga Museveni nsuubira gage kuba ye commander in chief aga UPDF gagenda ne gabaako ekifo ekikulu mu Buganda kigawamba. Kakati ngenda kusooka mbateereko akatambi kano ke mbateerako kwe tugenda okusinziza discussion Jakana Sulaimaani Nadduli anyinyonnyole. Akatambi ke njagala obbateerako ke kano. Embuga y'essaza Kyaddondo esangibwa Kasangati ng'omwami wa Kabaka amulamulirako essaza lino Kaggo w'atuula. Wabula bw'otuukawo bw'otaba mugumu oyinza okutya okuyingira munda okukiika embuga. Olw'abakuumaddembe ab'ebungulula embuga yonna ekintu ekitali kya bulijjo. Omuwendo gw'abantu bano gwasukka kuba musaamusaamu wadde nga mu kujja tebaasaba lukisa kuva eri bekikwatako mu Bwakabaka bwa Buganda. Okusinziira ku Kaggo Agnes Mpanda Kibirige okujja kwa bano bakwekanga bwekanzi. Tene munda gye bali ffe kati ne mu kinaabiro kyaffe kyennyini tutya okunaaba otya kubanga babeera nga gye bali nga bayitayitawo. Twali twabyogerako dda twatuuza nabo enkiiko mirundi mingi ekyo ne tukikiriziganyako naye ng'ak'omuntu obalaba era nga ebiseera ogenda okulaba ng'era omuntu ayise manjuwo tegabwe bityo. Kagga agamba nti bazze beekubira endumu bekikwatako naye nga buteerere nga kati bano be balina ku mulyango guyingira mu nju ya Kaggo era bw'otonyolako kimatiza kaabe Kaggo yennyini ayinza obutayingira munda. Bwe twali twogerako awo omu yagamba nti bo gye baali bamanyiira kusima okutega temporary toilets omuntu atwala akagundike n'atakula unakola kyagala n'atambula kwegamba ey'embeera naye mugikuba akafaananyi ng'eri wano. So tetulina kyakukola buli ekiteeka okukolebwa tukikoze kwegamba abantu bonna be twagala okubira omulanga tubakubidde kati ffe tusigaddewo ku maaso ya Katonda. Omumyuka Soko wa Kaggo Haji Ahmed Magandazi Matovu agamba nti buli bwatuuka ku mbuga ayongera okukakasa nti ddala ekisa kissa olw'engeri abakuumaddembe bano gye babayisaamu ey'ejjoogo. Abajja ku ssaza bajja bokka era twali tuli awo nga bazze buzzi nga batikkula loole z'abasirikale nga zibajja nga batandika okuzimba tents nga tubagamba bannaffe nga muzze mu kitundu nti kino kyekitundu kye tulosazeewo okubeera nga tubeeramu.
Butereevu ng'omaze okulaba akatambi ako nyongera okukutegeezaako nti byolabye ebyo bye tugenda okuba ntudisikaasingako. Waliwo ekyogerwa nti sikyogerwa kuba kiriko n'obujulizi bwa vidiyo nti amagye ga Museveni gatandise okuwamba ebifo eby'enkizo mu bwakabaka bwa Buganda nga mu kino embuga y'essaza lya Ssaabasajja ery'Ekyaddondo erikulemberwa Kaggo yawambibwa aba UPDF oba kuno kuwamba kubanga mu bigambo byonna byempulidde temubaddeemu nti twakkiriziganya babeerewo. Jakana Nadduli ng'era bw'ozootuwa sijja kupapira wali ku nsonga newankubadde kyekinyusi ky'okudiscussion y'olwaleero njagala osooka onnyonnyoleko ku mbuga z'amasaza zino. Embuga z'amasaza zikolebwamu ki, zijjawo zitya, kiki ekibeerayo n'obukulu bwazo mu Buganda tulyoke tutegeere ensonga nti bwe zikwatibwako kifuuka nsonga. Embuga zino za makulu ki era zijjawo zitya mu Buganda? Banna TMO nga bali ku lubereberye oba ku luwonzi lw'okutegeera ensonga zino ne bannabuganda bannange bwe tuli mu lusolumu bakkiriza mu nkola ey'obwakabaka oba federal system of governance, ne bannayuganda bannange abo abakkiriza mu mbeera egamba nti unity in diversity, amawanga ag'enjawulo kuba tuli mu lusolumu naye nga buli omu yeetegeera mu nkola eyiye. Nga bwe tuzze tusomesa njagala okubategeeza ebigambo bino nti okusingira ddala nga bigenda eri mu bwakabaka bw'e Buganda n'abo abatudde mu buweereza bw'obwakabaka bw'e Buganda, specifically Oweekitiibwa Katikkiro Mayiga Peter Charles. Ebigambo bino biba biswaza okakasa nti nga bwe mubirabye ku vidiyo ne biba nga bitandise okutambula naye ng'akamwako kali silenced. Kale mu nkola eyo ng'ekibuzo ky'obuuziza okutegeeza bannabuganda bannange nti kikita essaza kyeki, naye okutandikira ddala ku nsonga eyo nyinza kugijja mu mwaka 2023 gyensobola okubategeeza kubanga Ssekabaka Kintu bwe yali ava mu kujja n'ebika 12 obwa masaza mu bwakabaka bw'e Buganda mu bika 6 binnansangwa mu budde obugaali amasaza 3. Kaakati amasaza ago gazze gagattibwako bugattibwa mu kusaba bwakabaka bw'e Buganda ku buli kabaka abadde addako by jurisdiction mu kugatta kw'amasaza obanga tuyise mu kulwana, naye ate mu masaza ago agamu mulimu agaatwegattako olw'omukwano n'okugazza obwakabaka bw'e Buganda nga tetulwanye bulwanyi nago. Naye mu masaza agasatu agaaliwo kyenjukirako nga sirabidde mwalimu essaza lya Busiro n'essaza lino erya Kyaddondo tugenda okwogerako erivaamu omutaka Kyaddondo kubanga obwakaggo bujja luvannyuma ku Ssekabaka Daudi Chwa naye ng'omutaka oyo ayalinga ayitibwa Kyaddondo. Kale mu nkola eyo njagadde okubategeeza nti amasaza ago bimu ku bitundu ebiba bikoze administration z'obwakabaka bw'e Buganda mu bitambulirwamu empisa ey'obuweereza, so si empisa ey'ennono wabula empisa ey'obuweereza administration. Kuwulira kaakati bwe tuba twogera ku bintu ebyo njagala bannabuganda bannange most abo batudde mu bwakabaka bw'e Buganda mutegeere ensonga eyo n'obulagajjavu bumussizaawo mu bantu baffe ne mu buweereza bwaffe n'okutunuulira ebintu ebimu nti twebuuza mengo weeri teriiyo ne tubuuza nti mazima ddala tumanyikiddwa muki mu biseera bino okusinga ku biseera ebikadde. Naye bwe tuba twogera ku kigambo masaza ne administration yaago njagala okubategeeza nti essaza lino erya Kyaddondo ssaza kkulu nnyo mu bwakabaka bw'e Buganda kubanga lyetisse mu ebyo ebitambulira mu nnono obuwangwa n'obulombolombo n'empeereza ya administration obwakabaka bw'e Buganda gye bubukaddemu byonna bisanga mu ssaza lya Kyaddondo lino. Nabwekityo bwe tuba tuyogerako n'ekibuga Kampala entabiro yaakyo ssaza lya Kyaddondo lye likigatta ku bino. Kaakati gavumenti ebbiri zaali badde zitunuulira ebintu bino nga bya muwendo nnyo essaza lya Kyaddondo kubanga lye linnansangwa mu kuzaala kw'ekigambo Kampala tetali mu Buganda ate nitugaa nti ekibuga kya bwakabaka bwa Buganda kinaabanga Mmengo ebibiri ebyo byonna bitudde mu Kyaddondo. Bw'otunuulira embiri z'obwakabaka enkulu ne usawa ya leero ng'otudde olw'ebbanda bonna tudde mu ssaza Kyaddondo n'ebisigaliriddemu ebyo bye tukola byonna bisigadde bitudde wano. Naye bwe tumala okwogera ku ssaza eryo n'obutegefu bwalyo nti kkulu kubeera dda ku Ssekabaka Kintu lizze litambuza ebintu bino wammanga. Essaza eryo gwe bayita Kyaddondo yali mulwanyi wakati wa Ssekabaka Bemba Musota ne Ssekabaka Kintu mu kulwanagana kw'okulaba ani asikira Namulondo
asigale nga wali kubanga Kyaddondo oyo yali mutabaazi era mu balwanyi abo abaali bakulira abatwala okuba nti tubayita abaddo mu nkola eyo Ssaabasajja Kabaka yamuwa ekitiibwa ekyo n'okusigala n'okukola commemoration ku kibuga Kyaddondo ne bujja mu linnya ly'oli omutabaazi ne batufuula ekibuga ekyo Mmengo oba kibayita essaza ne baga nti tumuwadde katutwale tuve nga liyitibwa Kyaddondo naye amakulu ku Ssekabaka Daudi Chwa ebintu bino bizze bikyukira kubanga Kyaddondo yazaala abaana abawerako naye mu bo mwalimu gwe bayita Kaggo ne Ssekaggo naye mu abo abaasikira kwoli Kyaddondo bwe yali azaasenka mu ntabiro n'embuga zazzaatuulamu okutuuka okusibira awo waali bazze batunuulira embeera eyo n'ebijja bigereese bwe badde bingi ku ye naye olw'obufunze tuyite mu bufunze okutuuka ku nsonga eri Kaggo aba muntu mukulu naye Ssekabaka Daudi Chwa yazze agezaako kukyusa entabiro eyo naye mutabani we oli Kaggo olw'okuba nti yalina olugono lungi yakyusibwa n'atwala n'erinnya lye okufuuka kino n'abanga ekisaze eyo lyakyusibwa okuba nti Kyaddondo nti n'omutaka Kyaddondo n'abanga ate kati wali tumuyita Kaggo. Kaakati njagala okubategeeza mu kusebe bwa Kabaka bw'e Buganda essaze eryo Ssekabaka Kintu yaliwo obuvunaanyizibwa okusinziira ku mulimu gwa Kyaddondo gwe yakola n'agamba nti mu mpeereza y'obwakabaka bw'e Buganda n'okukisa oba okukakasa ku ebyo binaaweerezebwa mu mpisa yaffe obuyinza oyo bumuweereddwa ku bagenda okuddako atalinze Kaggo ne Kaggo abaavuddeko bakolenga ku mpisa y'okuwasa kwa Ssaabasajja Kabaka ekitiibwa ekyo ne kibaweebwa n'agattibwako Katikkiro mu mpisa y'obwakabaka bw'e Buganda kaakati bwe tuba twogera ku kigambo nti Kyaddondo oba ekitiibwa ky'obwakaggo mu biseera bino ekyakyusibwa ku Ssekabaka Daudi Chwa mu nkola eyo njagala Abaganda mubeeremu obwesimbu mumwe abatudde mu Mmengo ng'oggyeko Ssaabasajja Kabaka okuwabizibwa ekitiibwa kya bwa Kyaddondo bukulu nnyo mu mpisa y'obwakabaka bw'e Buganda naye amasaza mu budde buli twalina amasaza 3 netujja nga twegattako nga bwe nkibagambye naye twaweza amasaza 20 ku mirembe egyo gy'okusaininga endagaano y'olwenda twali tumaze okuweza amasaza 20 naye amasaza 2 gajjibwamu kye nasomesaako emabegako eyo okubategeeza oba okubajjukiza kye tuyita Morrison's report nga tugenda mu kwefuga mu 1961 Morrison report yajja babamusindika gye asembeyo okukola ripooti mu kubuuza nga tunnaba kutabano kuddizibwayo byabwe mwebyo tugaa nti October nga 8 byadda nga independence ya Buganda basindika Morrison ajja tunuulye nti masaza ki agagegatta ku Bwakabaka bw'e Buganda agateekeddwa okuvaako nga mu ndagaano y'olwenda gaali gasibiddwayo essaza lya Buyaga ne Bugangayizi bakkiriziganya ne gaga nti ffe tujja kugezaako okutambula na Bwakabaka bw'e Buganda okusinza ku Mukama bwakaayanye kagaddeyo e Bunyolo kale mu ebyo bye nasomesa ne mbategeeza nti n'ettaka eryo lyali baliddwa eryo lye tulina mu mayiro 9 naye agamu gaali gagattibwa ku mbuga z'Obwakabaka bw'e Buganda amasaza agabiri ettaka eryo lyakutukako eryali lisigazawo n'esika mwezi 12 okakasa nti lyali liteekeddwa okusigalawo Kabaka lyayinza okugabako lyali masaza agabiri ne gaddayo Buganda nesigaza n'essaawa yali amasaza 18 nga agabiri gakutuseeko kaakati amasaza gano mu ndagaano y'olwenda gaagabananga embuga zaago sukamoozi 8 ezinaavangamu olusuku olw'oyo abaaliko nti bwe tugamba nti Kanga oyo Bulemeezi Kaggo Kyaddondo Buga Kimbugwe ng'oga nti wava eno Mbaluuli n'ogamba nti Pookino Masaka Buddu kaakati kyenjagala okubategeeza bwetu bwe tuzatambula amasaza ago okukola naye nga amasaza ago specifically eba administration ya buweereza okuva mu Baganda okuyingira ku Bwakabaka n'okuva ku Bwakabaka mu mpeereza yaabo okutuuka eri abakopi kubanga go gali administratively si nnono nabwe kityo mu ebyo bizze bitambula njagadde okubategeeza ka brief history akakwatagana ku ebyo musobole okubaako kyemutegeera naye nga biba tebiweddeeyo njabuddemu bujabuzi okwanguyiriza okubategeeza essaza kyeki naye amakulu nti essaza buweereza obutali mu nnono wabula obuweereza obuli mu administration oba mu mpisa eweerezebwa mu Bwakabaka bw'e Buganda. Bwe tutunuulira ensonga zonna n'ekyafaayo ky'otuwadde n'okutegeera kwe tutegedde ku ssaza ly'e Kyaddondo saawa eno omulembe guno gwe tuliko ogwa Museveni ow'NRM kirabisenga nti ye roolo zeezo z'oyogeddeko n'ebitono by'ozotulagako takyabibalamunsa wiiki eno amagye gagenda bagatulaga si wiiki eno ffe amawulire gano lwe tugaleetedde abantu gatulaga ng'amagye gagenze ne gakwata embuga ya Kaggo
ne gagikoleramu ebintu ebisinga nga tewali lukusa bawambyewo Kaggo yennyini akaaba nti bazze ne bampambako simanyi oba ensonga eno wagitegeddeko katubeere nga tutandika engeri gye wagitegedde awo tulyoke tudisikasinga obuzibu oba obulungi mba mulimu obulungi bw'okuba nga amagye gagenzeewo nabo tujja bumanya ensonga eno ssebo yakutuuseeko wagitegedde otya ekintu kino bwe kyantuuseeko banendaba ka vidiyo ako ng'amawulire gakalambika nategeera ne mmanya nti ebbanga lyonna nze ntegeeza abaganda mu bwakabaka bwe Buganda n'obulagajjavu obuliwo obw'ekitiibwa Katikkiro Mayiga nti amantukidde nnyo ku bigambo ebitagasa mu bwakabaka bwe Buganda so ng'ate eby'omuzinzi n'entabiro esobola okukuuma obwakabaka bwa Buganda ng'eri wamu n'abireka nga bikulukutayo kaakati kye neebuuza okutuuka ku elementi eyo ng'oli teyategeezebwa Kaggo aliko mu ssaawa y'olwaleero n'aba nga tamanyi ku nsonga eyo naye ng'ate kitundutundu ku bwakabaka bw'e Buganda ne mu ebyo ebyakwatibwa mu byapa ebyaddizibwa embuga ezo mweziri naye amakulu mu kyo tuyinza okuba nga tuli wano era nze mukutegeera okwange nga nze ow'ekitiibwa bwa ekintu kyonna ky'obwompisi njagala okutegeeza ebigambo bino ow'ekitiibwa Katikkiro Mayiga nti obulagajjavu bw'olaze bulagidde ddala nti tewapimibwa mu kipimo kutuuka mu bwakabaka obwo kubanga okukulira mu bwakabaka kitegeeza kumanya bwakabaka obwo naye ate kiswaza nnyo ebbanga ly'omaze ng'oweereza mu bwakabaka n'obanga watuuka ku ddala y'okuba Katikkiro mu mpisa y'obwakabaka bw'e Buganda ekitiibwa ekisembayo okuva mu bakopi n'obanga ate bwekoze ekyennyuma ekisemberayo ddala ebintu ebitufaganako ngaeyo nibanga bitambula bwe bityo kubanga kyendaba kyeki walibeerawo olukwe nga luva ku ekitiibwa Katikkiro Mayiga n'abanga ebyapa bino Museveni bye yazza ate mu bo balinayo ddiiro ezitunda ettaka eryokuddayo mu bantu abo nga Buganda tetegedde noono ow'ekitiibwa Kaggo nga naye takoze eki kubanga Kaggo abeera tukkirozi mu administration y'obwakabaka bw'e Buganda ku Katikkiro Mayiga n'okkira okuba ku Ssaabasajja Kabaka Kaggo nga ye aba so close ku Katikkiro kubanga eyo administration yooli eyo si nnono si buwangwa naye yaoli kakati mu ebyo bibanga mu masaza go gwe g'otwala kubanga ge gagatta ekigambo nti Katikkiro kakati ssebo okkeera enkyokubuuza nti tutunulye kino nga bwe kiri Museveni administration ye tetubala mu bika biri ebisatu nti tubala parliament tubala executive ne tubala ne judiciary tumalira mu local council ze tuyita district ze yatondawo kakati okkeera enkya ne bamugaa nti Museveni waali oba his excellent president naye ate district ezimu zikola byazo baziwambye bazitutte ekyo bannayuganda mukiwulira nga ddala kitegereka mu magezi kyekisoboka nammwe abali e Buganda ne mukitunula mugaa nti ddala bwe tutunuulira edistrict eyo yaggiddwa ku Museveni waliwo yagiwambye kati waliyo waayo ne tugamba nti yalondeddwa bo basazeewo gundi yazera gwe bafudde Kabaka naga nti ekyo kitambula nakino bwekifaanagana ku ekitiibwa Katikkiro Mayiga okkeera enkyo okugamba nti ow'essaza eryo Kaggo n'ebikolwako ku mbuga ye mu bwakaggo nga mulimu administration yeemu n'omukono gwo mweguli mu kusindika abantu abo okubeerayo kakati neneebuuza ebyo ebigwawo oli luddawa n'oli yabuuza nti mazima dda oli mu Yerusaalemu ya kika ki gwe atamanyi bifa mu kibuga nange mbuuza Mayiga oli mu bwakabaka bwa kika ki atasobola kufaayo kutegeera ennono y'obwakabaka bw'e Buganda n'ebyo ebigwa mu ngalo ze za administration nga bifaanagana bwe bityo bw'obanga si mukono gwo kaakati mu ebyo ebyaddizibwa ebyapa Mayiga yalibanga yakola eddiiro mu ebyo ne biddayo gy'ali naye ng'ate abigula bidda mu bali Abanalwanda kubanga neebuuza ekibuuzo kino era nakisawa yaleero nkyakyebuuza ne bukeera enkya Mayiga nga osobola okugamba Museveni n'omuwa amagezi n'ogawa ebibiina by'ebyobufuzi naye ate wootudde wennyini mu nkakaso n'entabiro n'obanga bwe ekyobwakabaka bwa Uganda kiwadde magezi wabula okola gwe kyolaba ekitali ku mulamu mu mpisa y'obwakabaka yadde ennono yadde obuwangwa yadde administration ebyo wabisuula mu ttayo ebibyenga ebya administration tabiwaako magezi wabula asobola okuwa DP n'agawa Museveni mu kibiina ky'enaalemu n'agawa ne personality n'akamwake ne kasituka n'aga nti bano abaana ba social media n'omenya abo bewemeya bwe twayogerako mu episode eziyise naye ng'ate ebikwata ku ekyo ekyakutuuza wootudde
okirese tekyogeddwako evo otugamba Buganda lwazi n'otugamba Buganda ku ntikko kakati Buganda ku ntikko ng'ogituddemu nga tonnavaamu statement yogera ku Bwakagga obwo n'Embuga okugimaamiramu amagye ga Museveni n'oba nga tokyogedde ku Buganda ku ntikko ne Buganda lwazi ebibiri ebyo byoyogerako bitegeera simanyi oba tubitegeera gw'ofaananye Petero bulijjo kyembagamba bwe yagamba nti bwe pakkira omugga gwa Jordan ga nti abayigiriza 12 mbabuli ekigambo nti yenna akkiriza mu Kristo ne ku mazzi atambula ndayira Kristo yamuwulira era ye bwe yatuuka ku mugga Jordan yayisamu ebigere ku fuuti 3 n'agenda mu mazzi wakati eri n'ategeeza Petero tambula ojje Petero olw'okuba nti yamumanya nti kyeyali ayogera tekyali kituufu era nga takikakasa Petero yagamba Kristo mukama wange bw'ontunuulidde ebigere byange olabyemu obwembaata nti ntambulira ku mazzi naga nti mazima dda kiziziddwa ku myoyo gyammwe okwatula ekyo ekyemmeeme eyo naye ng'ate ekyomubiri kirala ne mayiga bw'atyo bw'afaanagana emmeeme ye eyatula kirala n'amagezi ge naye ng'ate n'ekimuli munda ku mubiri gwe nakyo kyanjawulo ku ebyo by'ayatula kaakati mu Bwakabaka bw'e Buganda ng'otunuulidde essaza eryo n'enzija yaalyo mu mbimba nnyonnyodde nti ssaza kkulu nnyo mu Bwakabaka bw'e Buganda essaza eryo lya kitiibwa nnyo mu ebyo ebikolebwa mu Bwakabaka bw'e Buganda ne mulayini y'ebyo ebikuumibwa mu by'ennono bitudde mu ssaza eryo kaakati bwe tulaga jja tutuuka ku eyo elementi kitiibwa weekiri n'ekibuga kya Buganda ekikulu kiri mu Kyaddondo embuga eza administration ne mayiga mwatuula ye kennyini ziri mu Kyaddondo mpulira era oli aweebwa enkizo kyovula nti yasuumusibwa mu ebyo ebikolebwa mu Bwakabaka bw'e Buganda okuva ku Ssekabaka Kintu n'akkiriza nti endagaano eno ekuteekeddwako n'anaabanga mu kwatali kunze kintu kwabo bakabaka bagenda okuddako gw'onoobanga omusaale mu mbaga zaabwe mpulira kaakati gwe ssebo oli awo tutegeeza butegeeza nti ebiri awo tobimanyi nange ekibuzo kyenkubuuza nti oba oli mu Yerusaalemu ya kika ki gwe atamanyi biva mu kibuga nange nkyebuuza ddala wali ogwanidde obwakatikkiro gwe naye nekkuba ku nkyukiro okutegeeza His Excellency the President nti ebbanga lyonna mututambulizza mu jjoogo ejjaliri effutwa empisa embi engeebajjudde ku mutima Obwakabaka bw'e Buganda si bulabe eri bannayuganda ekyo bakitegeere bulungi Obwakabaka bw'e Buganda bwezimbye bwokka otuuka we buli awatali nsonga y'oyo na mukono gw'abo abazze mu biseera bino naye kyembasaba mugezeeko ate okuba nti mutuwa ku kitiibwa mwabali mu bukulembeze obwa waggulu okukakasa nti tuteekawo ennyingo egenda otugatta naye ate bwe ntunirayo excellence ng'amaanyi gonna n'okutuuka w'oli kaakati mukulu Jakana nje nsaba okutegeera singa wabaawo enkwatagana wakati wa gavumenti nti eyagadde esaba ekifo ekyeteekewo amagye prosesi ki entuufu ezirina okuyitibwamu ndyoke ndabe wano omukagga ono kyakomplainingako waliwo enkola entuufu omuntu gye yaliyiseemu kuba gavumenti nga bwagamba unity diversity katuli amawanga mangi mu ggwanga erimu nsuubira bwabanga amagye ganaayagala okukozesaawo waliwo steps gasobola okuyita okusaba waliwo enkola yonna Obwakabaka bwe bukwataganira ebutali mu lukwesese eri official amagye gajje mu kifo ng'ekyo ekikulu kakati kyensobola okubategeeza nga sinnatuuka ku magye kugamba nti gaasaba njagala ate basooke bategeera ekintu kino tekitiibwa kyekisokedde okuba nti kyekyakulembezebwa kubanga bw'otunuulira Museveni okujjako n'okakasa nti mu ggwanga muno mwoli ngalo ya Buganda yeeriwo naye olw'okuba nti omwoyo gwe gwajja ate gulimu kirala bino byonna ebikoleddwako ku bantu ne elements essatu ng'omusiraamu Abaganda ne Uganda yennyini okugigattira awamu ebyo mu mwoyo gwe bibadde tebiriimu wabula oli muyise buyise mu buweereza bwo kaakati mu nkola ekitiibwa bwe kibadde kibuze saagala tukibuuse maaso tutandike tunuula kigamba nti procedure ki gye tuyinza okuyitamu gwe ate ofune ebifo ebyo eggwanga ggazi n'ebifo bingi bw'osobola okuteeka ebikwatagana ku ebyo lwaki administration z'Obwakabaka bw'e Buganda mwemuli ebikolwa ebyo ate bwe tutunuulira akatundu kali na musanvu k'ensomesa bulijjo redressing all the errors committed by the past regime gwe kennyini naawe wali mu lubiri luli n'ebyo bya dismantling wabitegeera era waliwo n'omukono gwo gwalimu kaakati ate bwe twajja n'ogaa tujja kulongoosa ensobi ezo ezakolebwa gavumenti ezatukulembera amagye gali bwe baagateekamu abasirikale neefuuka man barracks n'olwaleero ate kyoyagala tutegeeza nti embuga z'Obwakabaka bw'e Buganda mw'obulukukidde kaakati mu ebyo ebikolwa nga tetunnaba tutunuulira gwe procedure ki mw'oyita kufuna bifo ebyo
ebifo ebyo tusooke tubuuze byo bibinako procedure ebikkiriza okubaawo mu okujja okwetabiramu mulimu ebyo byowazza n'ebyo ebyapa byewatuddiza wakimanya nti ebyo terikakwate konna ku bannayuganda byabwakabaka bw'e Buganda n'obizza kaakati ate bwe gaba maanyi go nga ge gakoze ate munda indirect okulya obwakabaka n'ebyo ebyaffe naffe tubuuza bannayuganda ddala omuganda bw'alijja ku ntebe nga yafuga nga muganda ategeerekeka mukakasa nti nammwe muli baako kye mwogera singa akola enkola y'emu mbuuza bannayuganda kubanga ebiseera ebisinga muweereza bu komenti obulaga nti twefudde sipiria naffe nantagambwako nga Museveni naye bwakyogera tituli awo bannange ebyaffe bye tusinza tetutunuulidde mmwe kubaayo kwammwe tukyerishinga ekyo ekitugwa muffe ekyaffe nammwe mulina enkola yemu gye musobola okukola musitule ebyo ebyammwe bibeere nga bimanyikiddwa naye amakulu nga tutaddeemu jjoogo futwa tetutaddeemu kujoogereza tetutaddeemu nge ate yegamba nti mmwe lwaki mmwe ogwo mwoyo ate mubi naye njagala okubategeeza ne his excellency the president bayibuli yatugamba ebigambo bino tekipimo ky'okupimira muno naye mubali kupimira nindira butya amagenda go gegenda okufaanagana n'oli yabuuza yita ojooko kubanga yali asinga okukutegeeza n'okutunuulira mu mbeera ey'olutalo nga yakkakanyaza nnyo olutalo lwo noga nti yita ojooko oyo ku ye nange bwe kubaako olwaliro agenda okufa nkakasa nti olutalo no lujja kuba lumaze okulangibwa ku ki ekituufu lugenda mu maaso oba luggwerera wano naye amakulu gaali ki watya nnyo yita ojooko n'okuba nti yali akimanyi wali okimanyi nti experience yo neyiye zaali equivalent nabwekityo Obote yali asinga okwesiga mu kulwana olutalo olwo naye experience eyo yennyini gye wakozesa olwaleero wooli nga wayita mu abo abaakola ekyo naye kimbadde nsinga okwetaga mu kufa kwa Yita Ojooko kyeki Yita Ojooko yafa naye owekitiibwa Bishop Kawuma yavaamu statement zino ng'amusabira wali erubaga naga nti mazima ddala nsoma bayibuli n'ebyo ebigobezebwa byako naye olunyiri lino lugwanidde tube nga tulufulumya ensi etegeere yagamba ebigambo bino nti mazima ddala naawoze abadde akankanya ensi n'asiba abasiba olutenteza obutabata olwaliro omubiri gwe guzze mu maaso ga Katonda nga gugenda kufuuka eddwaniro ly'enswa n'amanyama y'envunyo kale mu bikolwa ebyo yatunuulya nga n'abaaliwo batuna Bishop Kawuma nti oyinza okwogera ebigambo ebyo ku mulembe gw'Obote n'obanga gwe obisomyawo newankubadde byali yabisoma mu bayibuli kubanga ezo nnyiriri za bayibuli nange embuuza olunaku lwe lumu lwe ntunuulya ku mulambo gwa Museveni bw'aliba gwasoose okufa ku nze naye nga mbuuza nga ne Buganda yennyini yeebuuza nti mazima dda naawe ogenze abadde akankanya ensi n'otabangula ebintu by'obwakabaka bw'e Buganda olutentezi n'otta abantu bannaabo n'abo b'owulya nti bayogera ku mwoyo gw'obwakabaka bw'e Buganda so okutta kuli okw'emmundu wabula okuttirira ebyo ebiteekeddwa ottambula mu mpisa ng'oyise mu kusasula abaliyo n'oteekawo enkwe mu kusula obwakabaka naye nga bwe bwakuleetera bwe bwakuleeta nange mbuuza bwe tuli batuuse mu ntebe eyo nga Muganda yaliwo mu budde obwo Baganda bokakasa kituufu nga bw'olaba Gashumba yabasamiza akamwake n'ateekawo ejjaliri eringi ne yeerabira n'okuleerabira nti mbalereddwa mulereddwa bulerwa n'okakasa nti mukyava ne mu nju ennene gye muli naawe Museveni ng'abantu abo bakopyeko n'osirika n'okakasa nti bye bayogera bye bituufu era bye mwagala mbuuza mbwa emoto bwammwe mwasayininga ndagaano ki ne Katonda naye amakulu mu ebyo bituteekeddwa okukola bye biriwa twejjemu efo twetalina makulu n'okutunuulira embeera eteekeddwa okutambula tuleme kufaanagana Bayudaaya bwe baakomerera ku Kristo nga tewaliwo nsonga yonna emulangibwa wabula effu twayenga n'ettima okutunulira ku ebyo bye yajja nabyo ebyamagero kaakati bannayuganda abasigadde mwagadde okufaana empisa y'Ekiyudaaya eyo ekola ekintu nga yakifiiriza so sigamba nti ekituufu ekiteekeddwa okukolebwa kyekiriwa kubanga abakulembeze okuva mu 62 bonna bazze batunira okuganga Buganda nga kibugo ky'obulabe gye bali naye ebigambo bino njagala okubategeeza nti ebbanga lyonna tekigenda kubeera nga kisibiddwa kubanga bayibuli etugambye nti teri jjinja eryatuzibwa ku jjinja eritalenyenyezebwa oba oliawo tulina kitusasulira ng'obwakabaka bw'e Buganda naye akaseera kaakyo kajja tutuuka ng'emyaka 7 abana gye bamala mu ddungu Abayisirayiri ne Buganda ejja tutuuka akaseera ka Yesu mulube ku njegere ezo ez'abamawanga naye kyembasaba kimu nti Museveni lwaki kuga enkyukira ku nsonga ya Kaggo nti Buganda saagala weerabire nti yakusitwa n'okukutuusa wooli era okaddiye n'obulukukira mu bwakabaka bw'e Buganda
nga kizibu nnyo kenekya n'oga nti osobola okufuga eggwanga li Buganda weetali kubanga bwe tulikera okukukyusiza amannyo gaffe naawe togenda kusiima naye oli yagamba nti mbasonyiwe era mubatunulire kubanga bakola tebabitegeera nange bwe ntunulira Museveni n'eggwanga lyo n'obuweereza abo mu Bwakabaka bwa Buganda tukutunulira nga byokola tobitegeera butegeezi kale tuyinza kukusonyira eyo kitawe oba oliawo bw'oliba oyiseewo Katonda tuliteeka mu oyo omukulembeze ategereka tuzimbe eggwanga lino okusinza ku bigambo bya Ssekabaka Muteesa bwe yanyonnyola yaga nti abannange temukozesa maanyi na jjali liringi mu gavumenti eyo etutta Obwakabaka bwaffe kubanga ejja kukozesa omukisa gwe gumwe batte bamalewo naye mugumiikirize ndidda newuzi yennazintu ng'Obwakabaka obuddewo naffe tugamba ebigambo bye bimu nti walijja oyo oli gwagambako nti Kabaka atalimanya Yusufu n'atunga eggwanga Uganda mu ntabiro y'abamawanga ne tuba nga tusobola okussa ekintu kyekimu. Mpulira mu mbeera eyo njagadde okutegeera Jakana kaakati wano byonna byonna ebintu ebyo bikolebwa naye twagala okubuuza where is the administration of Buganda kuba kati nsuubira nti ne bw'oba waka nga nnyinimu toliimu oba nga nnyinimu teweefiira abaana baasa ebintu ne babimalawo nga tetunaba kunenya muntu yenna administration ya Buganda yeeyitamu lukwesesa ebintu ebyo bibeerewo because there is no amajero gabeera ku premise yange nga nze simanyi nga sivangayo nakwogera nti kino kuba administration tetugiraba Kaggo watuukira okubeera mu mawulire ng'akomplaininga kitegeeza waliwo a big gap between Kaggo ne administration eri bwe balina okukwata ensonga nga ffeno mawulire tetunnazimanya tolowooza nti obunafu buli mu Buganda mwennyini kitwatandikiddeko nentegeeza bannabuganda bannange n'abo batudde Mmengo nti ensonga eno egwa mu mmwe naye nange mbuuza nga mbuuzizza Oweekitiibwa Katikkiro Mayiga n'oli Kristo yabuuza nti oli mu Yerusaalemi ya kika ki gw'atamanyi bifa mu kibuga onoonyeza omulamu bafu nange mbuuza Oweekitiibwa Mayiga ddala Mmengo gy'oli oli mu Yerusaalemi ya kika ki gw'atamanyi bifa mu kibuga Buganda gy'otudde n'ogibiramu naye nga tomanyi bifa mu Buganda oba Katikkiro naye olw'okuba omwoyo bwe gwajja mubi eri ekyo kye yeetisse ne kuba nti obulamu bwe bwonna mu Bwakabaka bw'e Buganda tebuzze lwakuba nti asitwa Buganda naye omwoyo gwe mulyomi nnyo ate munafu mu byensimbi nti muyalo kamala kale ali awo nga bw'olaba omusege ogulindiridde buli ekigwawo bw'atyo bwafaanagana naye bino njagala okusaba Oweekitiibwa Ssaabasajja Kabaka nti ngera bulijjo ebigambo byentegeeza Obuganda nti olwaleero ng'oggyeko oyo nti okufulumizibwa kujja sigala bwe kutyo naye Ssaabasajja Kabaka Oweekitiibwa Sir Daudi Edward Muteesa ow'okubiri kitaawo yategeeza Oweekitiibwa Gavana Cohen nti bw'oba obwedde oyagala kunkwata wadde waluddewo dda wali badde ontegeezezza butegeeza ku ekyo ekiteekeddwa okukolebwa mu mpisa nemba nga nasalenda linze dda naye nkusaasidde Oweekitiibwa Gavana Cohen nti bw'oliva ku bwa gavana bw'ogenda sigala nga gavana ku nguudo za Bungereza aleereeta omuntu wa bulijjo common man naye nze bwe nnaava ku nze ku Bwakabaka nja sigala Mulangira Muteesa Oweekitiibwa amanyiddwa nange ntegeeza Oweekitiibwa Ssaabasajja Kabaka nti abo bonna abakwetudde mu administration yo bakutunuulidde mu nkola egamba nti olinganga gwe ataliiwo naye ng'ate wooli naye nange ebigambo bino byensaba otegeeze Oweekitiibwa President nti naye bw'aliva akajja sigala Museveni Omunnalwanda amanyiddwa ali komoni obukomoni awo naye ate gwe ne bw'oba ogezaako okukisa omukono osigala obaliwa mu bassekabaka abaayita mu abo abalina enkizo mu Bwakabaka bw'e Buganda ne Uganda ey'awamu naye bali si bansikirano mmwe muli bansikirano yenjawulo eriwo nabwe kityo gwayimirizzaawo Obuganda n'Obwakabaka mu elementi egamba nti eggwanga weeriri mu ntabiro yaalyo nsaba Oweekitiibwa Ssaabasajja Kabaka Mayiga bw'abanga enkola yonna esoboka omuwummuze mu bikolwa bye ate era omuwummuze mweri mu mitima gy'Obwakabaka bw'e Buganda naye amakulu nti kamwako ke kateekeddwa okusituka n'okutegeeza Obwakabaka Buganda kubanga tutegeera komandi okusinga okusaba mu nkola eyo ovemu n'ekiragiro ekirambulukufu eri Obwakabaka bw'e Buganda mu ebyo ebikolebwa nga Museveni yabikola Buganda ejja kuyimirirawo ku lw'okusimba ku mugongo gwo tuleme kutiisibwatiisibwa mu mpisa etaliimu nsa naye bino bwe bize bitambula biraga obulagajjavu obuliwo ku Katikkiro Oweekitiibwa Mayiga
mwebyo ebikwatagana naye direct ku Museveni n'abanga atattiridde obwakabaka okutuuka ku mmaze kale mu nkola eyo n'abaganda mwennyini abakkiriza mu nsi olw'obwakabaka bw'e Buganda abatafaanaganako ba Abu Mayanja Bakintu Musoke abatafaanaganako kwabo abagambanga nti obwakabaka tuba twogerako federo ngendako mu ttooyi n'otatunulya Ssemusota gwali mu Ntamu Besere Mulondo bagezako muwa akasente his excellency the president mu nsonga y'okutunuulya butya okudda kwa federo oba mu nfuga ya federo okubeerawo naye ng'eggolimu baamusasudde avaamu statement egamba nti Ssemusota guli mu Ntamu ne bwe gubaamu tolya ne bwogukuba era tolya kale mu nkola eyo abaganda abakkiriza musolo obwakabaka mbasaba nti omwoyo gubasitukiremu tuddemu okutunulya butya bwe tubanja n'okuyamba ku Ssaabasajja Kabaka obwakabaka buddeemu nnono empeereza obulombolombo n'obuwangwa bwabwo buterere mu ntabiro yaabwo. Njagala kubuuza ekibuuzo lwaki amagye ga Uganda era gavaayo nnyo kuyiikiriza Buganda olowooza waliwo olukwesese olwa gavumenti eno kubanga eyiikiriza nnyo Buganda kuba bwe tuwulira ebintu by'okusengula abantu mu mataka biri mu Buganda ebyokwesenza nogira biri mu Buganda abangi be bakuba amasasi okutta era nabo bali mu buki mu Buganda abasinga obungi issues ezo bwe zibaawo waliwo obutakkaanya bwonna obuli wakati wa gavumenti ya Uganda ne Buganda. Obutakkaanya obwo buyinza okuba nga tebuliiwo naye ate obutakkaanya buno bubeera mu personalities ng'eggwanga olijjeeko kubanga tuzze tusumbuyizibwa abantu abo nga personalities zetunuulira so si ggwanga Uganda kubanga eggwanga Uganda tulinaawo nsobi states bundi elements esa zisomesezzaako zo zisigala nga ziraga ne constitution neeraga nti ebitundu ebyo gyebiri naye abo abajja ba personality Museveni abajja nga Bobote abo batuyitamu Amini n'abaganda abaaliwo naye nga tebaafaayo nnyo okutunuulira nti amawanga gaffe n'ensigo yago tuyinza osinziira eggwanga lino okulitereeza ne babibuuka naye nga bajjidde mu ndowooza egamba nti nange nkola ntya okubanga wendi mbeerewo nga sseggwanga kale mu nkola eyo siyinza kugamba nti eggwanga naye zino personality naye obubi mu babi ate bw'oba omutunudde ennyo asookerwako Museveni ku ddala obwakabaka bw'e Buganda naye ekigenda okujja bino si Museveni kubanga oyo yakyama kakyama Mamera yajja ajjuziddwamu nnyo okuviira ddala ku Nyerere up to date n'ajja asanga kitaawo Obote naabo ne bajja nga batambula mu nkola kati kimujjamu kiyinza okuba ekizibu n'entegeera yennyini si be bantu bonyiza okuga nti eggwanga onoolibuulira lyangu okutegeera ki ekiteekeddwa okukolebwa naye wano ki ekigenda otuyamba tubbulukuke mu bino bye tulimu kigambo kya Ssaabasajja Kabaka ye bwalimirira ku magulu ge nga Oweekitiibwa Ssaabasajja Kabaka n'aga nti naye bannange mutujooze nnyo nkooye ekyo kyokka kimala Obuganda tebwetaaga kuduumira ekijja kuba kiwedde okukakasa butya n'enkola endala okutunuulira kuba ki abaliyo abataka abasobola okuzza obwakabaka nga babutegeera netuba nga tusobola okuzimba obwakabaka before nga tunatunuulira Museveni naffe okwezimba institution yaffe okuddamu okutereera n'oyo asobola okugijjayo n'agibbulula ng'ayamba ku Ssaabasajja Kabaka amakulu nti Katikkiro beetaaga kwetegereza ddala nnyo ali wajja nga totunuulidde nnyo bitabo totunuulidde nnyo naye n'otunuulira elementi y'obwakabaka ani asobola ogisito n'agissa ku ddaala mu butegeevu nga kubanga okubeera profesa kitegeeza ekyo tekitegeeza nti okubeera nti ate mbaddeko ekyo kijja nga mwoyo gwennyini muzimbe mu muntu kale mu nkola eyo nga bassekabaka bwe bajja bayita nga banoonya bakatikkiro n'abo bazibu ku episode ewedde nabategeeza ku Ssekabaka Daudi Chwa bwe bamuteteekeza okuwa Oweekitiibwa Sserwano Kulubya okuba nti afuuke katikkiro ave mu kitiibwa ky'obwa finance ne mbategeeza nti katikkiro ka Oweekitiibwa Sir Apollo ani Chwa Daudi Chwa yamanya era yali amanyi ng'empulizo zimuwa nti oli tayagala bwakabaka n'enkola naye ate yasembezebwa olw'okuba nti bwali buyigirize n'aweebwa ekifo ekyo naye ng'omwoyo gwe bamu kubaadireekerezebwa mu bazungu nti gye muli layini si ntuufu mwalibadde mukwata layini eno era mu abasika bagenda osikira ebintu bino bwe tuba tuvuddewo naye obanga baali bameze siisi ddene Ssekabaka Daudi Chwa kye yakola yasindika abantu babiri abakungu nabinnyonnyola mu episode ewedde ne bagenda mu maaso ga lujja lwa Ssekabaka ani Sserwano Kulubya finance omu yali ava ludda n'omulala ludda naye ono yayambalanga mukungu omulala yayambalanga ekituufu talabwa kitiibwa ekyo kya Bwakabaka ono yaddedeekereza oli n'atandika n'omukubanga amulaga kitiibwa kya Bwakabaka ekyamuweebwa n'obuyinza kuva ku Ssaabasajja Kabaka n'akuba ono mu maaso ga Sserwano Kulubya era yavaayo ng'ekkanzu ekyamuli mulago n'abuuza nti kiki
lwaki mu ebintu abava Bwakabaka mwefuula nga muli b'amaanyi kale nze mbadde ntegeeza abantu tisinza kubeera mu ggwanga lifaanagana bwetyo ng'omuntu omu yafuga mutugoberera nnono naye ekyajasirwa n'okkulubya enviiri ku mutwe kwe kudda mu maaso ga Ssekabaka Dawudi Chwa ng'ate abakungu babadde balwana bombi bali mu maaso ge n'amutegeeza nti babadde bazze gy'oli kupimaapima birowoozo bye kukakasa obwa n'obwakatikkiro era kyekimu ku ebyo byajasirwa n'okkulubya omukulu w'ekika ky'empeewo oyo kubanga yali muweewo obufulumizibwa Obwakabaka mu nkola eyo ng'amaze kumupimaapimamu naye gwe kiteebereze singa baali bamuwadde tebamwazizza Obwakabaka yali badde tayawukanye na Mayega nakino nsaba busabe nti Ssaabasajja Kabaka kuno totunuulira mu abo bali mu Mmengo abo mputte ate babaddemu nga gavumenti eno gy'oli nayo ebayiseemu bangi fuba nnyo okukakasa mu abo abantu nga gwoleese wakutunulira sokatereza ennonozo Obwakabaka obulombolombo n'empeza ya administration y'Obwakabaka bw'e Buganda tusooke tuzimbe pillars zinywere olyoka otunuulire butya Obwakabaka bugenda okutambula tulyoke tutandika okutunuulira butya bwe tubanja nga tuzimbye amaanyi ffe kennyini mu abo abaliwo balina omwoyo gw'Obwakabaka Ssaabasajja Kabaka kabe kamwake alage obutali mu mativu njagadde ekintu kino ekyamajje okuwamba embuga eyo okukitegeerako ne mu mbeera eno obuyinza bwa Kaggo bwenkanawa kuba bwe tuwulira Kaggo ng'ate naye alaga nti naye yanyigiriziddwa ng'omukulembeze ndowooza aba talaze nti alinamu ku maanyi ageerwanako obuyinza bwe butandikirawo era bukomawa jurisdiction y'Obwakabaka Buganda mu kugabana kw'amasaza gano buli woba nti oli wassaza oba wenkanakana ow'essaza omulala likewise boba district chairperson LC5 era obeera equivalent ku LC5 asigalidde of course newankubadde twawukanamu ku ebyo nti LC5 uyo esigadde tetwaliddwa nga municipality terinamu gundi musoloza y'emisolo yeyawukanamu n'Obwakabaka bwa Buganda mu ebyo enkola y'obwamasaza bwetyo bweri naye tulina enkizo mu masaza gaffe getutulana ntuga nti amasaza 3 ago galina enkizo oba amasaza 6 oba gali 7 mu Bwakabaka bw'e Buganda amasaza nabaga nti administration ya Bwakabaka bw'e Buganda naye ate mulimu amasaza gatalondebwamu bantu abo kati nga bwolaba essaza lya Buddu Pokino lyatwala Pokino Kabaka mulamba n'ebikolwa bye bigendererwa bye yatwegatteko mu mwaka 1608 yajja era yakkiriza okukkiriza eno kwinasomesa ku Ssekabaka bwe bayita Kateregga oyo wajjira kaakati mu kwegattako oyo okujja gye tuli yajja n'endagaano zazikkiriza naga nti njakkiriza Obwakabaka bw'e Buganda naye Pokino nja sigala nze nnonda mu layini yange kyovula nti era mu mukono gw'Obwakabaka bw'e Buganda Pokino asikirwa busikirwa naye ng'ate wassaza n'otunuulira kooki eyatwegattako mu mwaka 1895 nejja ku Bwakabaka bw'e Buganda n'entebe y'Obwakabaka w'ekooki mu Bwakabaka bw'e Buganda mu lukiiko etuula ku mukono gwa kkono ku ludda lwa Ssaabasajja Kabaka kaakati abo bo babeerayo era n'oyo talondebwamu wassaza era bwekitiibwa Katikkiro Mayiga yali agezezzaako okupalapanya ate nga ye gy'ava gyakireyime nti ava mu Kabaka oyo kaakati ne tuba n'amasaza agasigalawo nga gatwegattako mu nkola ey'obuwambe ne mu nkola ey'okweyagaliza naye ng'ate go omukono gwa Ssaabasajja okuteekayo abakolaki ababeerayo naye amakulu gegaliwa nti tutunuulira nnyo ago agabadde ag'enkizo nga bwolaba Kyaddondo kadde nnyo ku masaza 3 Busiro Kyaddondo n'eriddala ndyerabidde bwerabizi naye nga inshallah tulibyogerako naye nga gali 3 gannansanga okuva ku Ssekabaka Kintu kaakati mulimu amasaza getunuulira nti gazitowa lwabikolwa naye ng'ate mu hierarchy y'obuweza mu administration y'Obwakabaka bw'e Buganda agasigadde genkanankana naye lino liweebwa enkizo mu mpisa y'okuba nti Ssaabasajja Kabaka nti Kaggo ne ex-Kaggo abeera mu nteeka y'okufumbirwa y'okuwasa kwa Ssaabasajja Kabaka ne tubanga ekitiibwa tukimuwa ekyokubiri nti erinnya eryo ng'ovudde ku Kyaddondo nga lyennyonnyodde mu ntandikwa yaalyo lyava ku Ssekabaka Kintu nga lijja litambula n'okuweebwa omutala Kyaddondo nga tukola commemoration y'oli omutabaazi eyamuyambako okukuba Bemba Musota okumuwangula kakati namuga nti n'essaza lino litwale erinnya nti gwe Kyaddondo olw'okujjuukirirangako naye entambula yaabwe okujja nga bazaalokuka n'ensi okukyuka twava mu bwa Kyaddondo ne tujja mu Bwakaggo ku baana be yazaala 2 Kaggo ne Ssekaggo naye ono olw'okuba nti yali alugono nnyo n'erinnya ne lijja nga litambulirayo n'ebyafaayo ebirala ebigattibwako ku ddyo naye nga mu nkola ennuŋŋamu nti essaza n'oweeyo wankizo mu Bwakabaka bw'e Buganda okuba nti yatwala ne Kabaka w'atuula n'embirize ekituufu nnyo ensonga eyo etaanyiziddwa bulungi nnyo okusinziira
kale no tukuba omulanga nti gwe kikwatako yali badde nga akitunulamu embuga zino ne zitawambibwa buki buwambibwa. Naye waliwo ate nze nganze kino naali kibuuziza nga nze akansanyuddemu mu nsonga eyo oba butagoberera nsonga naye nayeko kankaleetere wano. Mbadde simanyi nti Ssaabasajja Kabaka mu administration asobola okusiima omukyala n'amukulembererako essaza Ddamba. Kagga aliko omukyala abalala bulijjo mumanyi kitiibwa ky'abaami bokka. Kijja kitya ssebo kubanga omukyala kati yakutte mu Kyaddondo omwo ewasinga obukulu gwe yawa obukulembeze okuba nze mbadde mmanyi nti kyankiza ennyo eri abasajja okubanga be baweebwa obukulembeze mu Buganda. Ono ye nga mukyala. Ebifo by'abakyala mu Bwakabaka bwa Buganda bingi naye ebisinga bibadde bitambulira mu nnono bannaalinya basajja. Ekyo kya nnono naye kino ngambye kya administration. Kino kya administration mu Bwakabaka bwa Buganda ebifo ebiri mu administration tebyazizibwa nkoba kibajja. Naye olw'okuba mirembe gitwalina ng'empisa nti omukyala abeera wansi wa mwami, emulembe guno omutebi gwe gusinze okuleeta abantu abo. Naye nja kubawaayo ku kukyafayo ku Ssekabaka yali Tembo era yali agezaako okwagala okudedeekeza omukyala okuba nti afuuka Katikkiro ku lw'obuganzi bwe yali alina n'omukyala gwe yali ayagala okuwasa ne bamutegeeza nti mpisa Bwakabaka bwa Buganda ekifo ekyo kisinza kugenda mu mukyala yenna kubanga oyo abalibwa nga kabaka w'ebweru. Kale kabaka ow'ebweru tayinza ate kuba mukyala, alina kuba mwami kubanga n'obusika mu Bwakabaka bwa Buganda tuwa mukyala. Ekyo ne bakiziyiza. Kaakati na kino bwe kijjidde wano ku mirembe gino okukakasa nti bwe twasuula ennono n'obuweereza n'obulombolombo n'obuwangwa bwaffe ebifo by'abakyala mu mpisa y'Obwakabaka bw'e Buganda gyebiri kubanga kati ate bw'otunuliramu abo abatuuzibwako empewo nga basawula nabo abakyala ojja basanga gyebali ng'empewo zaasiima ye naye mu bifo bino eby'Obwakabaka si mpewo ze zisiima eyo administration. So bw'ebanga si nnono n'omukyala asobola okubeerayo. Bw'ebanga nnono kisinzira bifo ki mwatuula nawe wateekeddwa okubeera. So ekyokubeera kaggo ng'oli mukyala si kyansikirano. Si ensonga lwaki bamujooga ne bagenze wuwe nga bamujoze eraga n'omukyala talina kyaggira. Tebajooze Bwakabaka bw'e Buganda tebanajooga oli. Mpulira. Ensonga eyo njagadde tubeere nga tugikomekerereza wano. Sulaiman Jakana Nadduli asobodde okubanga agitunnyonnyolako.